mbadde mulungi gyendi era ono entebe zonna azissaayo nga bw'ayagala kyompadde ku ssanyu mukama onerabiza bwavu kabaka ennyumba zeno tebaziseera obeeranga okumpi obanga tonnazi naye wakola bulungi okusinga okubeerera ewala olinga eyazimbayo ng'ate wala transport mungi bantu tebatabala ekyo balina okibala nga security yeeno nungi omanye abantu abali security ate oluva mu maduuka okyamabukyami asonza okulaba kale amina tuwulira waluze kale obudde badde buyise ebbanga ligenze bedwali ng'obudde buyise kulikayo kale ng'omunya bulungi thank you nzize ne mukwano wange n'omutayi lindako Harriet yeah Nabasiaba naye gwe si around Harriet mwemanyi ono twemanyi nga wakula n'ogejja owange wenna n'oyeruka bulijjo Harriet ye mukyalawo tuwangadde tunatera nakuza jjubiri webale kusomboola ne baba nze mpulira Harriet kugamba Harriet yatumanyi Harriet bikigo egamba yuno ono ogi wange mwasoma mwena ono twasoma twasoma ffena ku Buganda College ewakisa gye twasomera ono nasoma naye kuva siniya I think twatandika siniya tu wanu twatandikira mu 1 mpaka 4 tetwakola ku 4 ne tulukubukula mpaka 6 gwe naye nga hawaii bonga I'm fine how are you ng'onyirira munange andabirira siwaali webale baba kati hani osekachi why are you laughing senior one yeah kichinga mu fence era fanya bamusanyi bwetutye munakutuka kwetokutuka naye nedda kuva muto lwakuba kati agejera omubiri gwe gwalinga mutono nga tagenda nga ffe tukula nga ye takula ali bwe tuli wano kale ate oba nsanyuvery long time nanze obunga tebulowoozangako nti Harriet gwe mmanyire ensonga eri emu tuvudde wala tuzijje tusambula tufuneko okunywa kuno oba okulya kuna nebofuna akacyayi oba mazzi mumanyi ate kacyawo neyongedde okwetaaga oyo omwana mumanyi inyo newaabwe tuula wano sooka tule wano omugenyi osooka notula nowulya mugyebale bulijjo gwolina Harriet naye webale mulabirira naye si mukazi mubi talina buzibu akwata mpola naye era ne ku ssomero bwe yali ebintu ng'akwata mpola ebyampola nnyo lwakuba kaali kakabiri katono naye maama yenna akasayazaala omwana wasooka n'agejja omanye abaana abasooka ndamufuna tadazaalako yadde kati bwe tuzaala asooka omwana omubiri ne guyinjire muka ani gwe mwogerako nze oba mulala abadde kuggwe tewali katono ojjukira emigo gya masita nkajja banaye nkajja yantama nkajja yantuuka wano omusajja ngaakukubanga yakuzaala omusajja yatukuba naye ate gwe wali emigo gye n'osuka naye ate yali mutuufu akkube nga lwaki gwolaba oyo yali mukyafu omanyi omuntu omukyafu awedde emirimu ng'otunuulira uniform n'ogagi ono mukazi makanika naye kasita nakyuka tolaba kati ate bw'oyingidde wano osanzeewo ensowera ezinyoka kati tolaba nti emigo gye gyakola amakulu emigo gye gyakola amakulu singa teyakkuba walirowooza nti omuntu walina okuba bambi mugyebale nze nno ngenda tabulira wano
tusumbuwa nnyo. Oba totusumbuye. Muli wano naali eti. Muli wano naali. Akoze obulungi obutakambika. Yeebale. Alabika akyanzijukirira eri mu miggo gye bankuba naye kati munnyonnyole bebi. Tinavaayo kati ndi mukyala avunaanyizibwa sikyali oyo. Nange neewuunyiza. Kafukamira nabaki. Ng'ebyali eti yabikola era okukula kulungi. Ono bebi bw'atyo. Abula sirowooza nga ku ssomero eri ali erabira ali eti. Lwaki? Anti ali eti yalina ekifo kyatavuganyizibwako. Ekyaki? Mu kirasi? Asemba obaddirira asemba. Ng'ekyo waliwo akivuga. Ayogera amazima kuvirala musiniya wanno. Yogera amazima. Ekyo kyaliwo. Nze Matthew yalinga nsembi. Kiki kye wafunamu eziwera? Ate luli bwe Ssaabasinga nenfuna 2 mu French. Mu French nze olaba wamahani. Mu kirasi yonna nze French nze nalimba singa. You know? Bonjour merci. Bonjour bonsoir dio. Osukka waawo. Je m'appelle Shakira. Olaba oyo nga batwala muntu waabwe teri kusigala mu kibiina bo nga batwala butwazi muntu waabwe ebaja mwana muwala nnyina nga ajja ne kusomera bannange mwana muwala temumuleka ajja kwonooneka nga batwala nimbye ye bannaye kayibula okalabako oyo yibula namuleka kusomero naawe yibula nange ndudde okalabako waliwo akavubuka akavanga eri emanyama ka Robert nakasangako ku revenue oba kwe kakola oba kaali kalina bekanonye ako nakasangako ku revenue bonna twasoma nabo yowa Paulo banaye era Katonda ono mukulu naye mwasoma n'abantu bangi ate oyo olowooza abeerabira tasobola baali mikwano gyange omanya akaana ako kaali kalungi nnyo kati nze olwokuba twali ba mukwano nga kamanyi n'okumpita sisita mwannyina kati nga batumanze wabula wayagala Paulo bannange eri laavu ne bwe yanyiiza tica kapolindi twalina Paulo bannange Paulo n'oyo ne bwe yagenda kufunyisa lubuto ku ssomero ogwo mukwano gwali gugenze wala ye kati omwana mmuyenkanawa omwana waffe nze naye bwa myaka kati yena ate owa Paulo namusanga talina mwana owa Paulo gwe yazaala mu Paulo omwana wali wazaalako oyo naye oba abolooga taliye wajjajjaawe ali wajjajjaawe naye bayitawo omwana mujjeeyo obeere naye ku kibuga eri bamuyisa bamuyisa wazaalako nze munnange oyo mukwano gwe oba wamugjeewa simayina byayogera kamala muwa caayi kubanga yali ekyo takikugambye sole onsonyiwe naye kati oba onookuuma omukazi omwana okola ki omuleeta n'obeera naye bulungi kuba kati eri mu kyalo nti wazaala nozaala ate ono nkugambye ono naawe ayogera bibye simayina kyayogerako gwe mwana ali luddawo Paulo tali eri wasengawe nakyejo nyama anzise mama